Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino binjogera bya ku mwoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. Love doesn't ask why, speaks from the heart whenever it's pain. Don't you know that love doesn't think twice? Ratinka hivye kubanga tugenda kwera nga tulaba omwami omuganda yeddira engabi gwe bayita Julius Sensamba nga yavudde mu bano bonna banamiru banamazi banamakula bonna n'abatukako naga ngenda wa Juliet Ajwang Ogwanga Elira ekyo bayita omukwano tegumanyi distance tegumanyi color tegumanyi Luganda. That is the power of love. Okitegedde mukwano kulikayo mu Bulango mukyali mukaba Delta TV tukole kugamba nti no City Bridals yachanyambaza ebitete ebino genda yayina gowns ennungi Kamukamu Plaza Quentin Road ate nga Maria's Bridal ayina gomesi zo nnungi wali eri ku Zai Plaza level turumpo ewa Maria edduuka liriko kifaananyi kyange tebakuwabya gende wa Maria ku Zai Plaza ate ku Charitas ya King fa bakola enviri ne makeup fa bakoze ne ku mugole waffe owelira kibula yanyumye nnyo fa bayina waaka akati ne tusomesa n'abaana okuyiga enviri era nga tugenda kubeera nga tugenda ffenna Elira mu Ogedi oba ku kyalo kye bayita Ogedi era nga ffe we tulina wano okwanjula kaffe ne tukuyita okwanjula ffe bo ewaabwe omwana bw'asalawo n'aleetera taata omwana omulenzi bakuyita Nwomu. Juliet ne Julius, they are meant to be together. Bazade bae baba wamanya nga tebamanyi tubagenda kusinkana nga bonna be bajjeje mchala yakolebwa ko Charitas ya China baby face chimbeja kyennyini kuba tata wacho kabaka tata wacho omwami Bosco Ogwanga Bambi Kabaka era bamita Your Highness the Kabaka obakale Kabaka wabannaffe abo ngenda bikunyonyola mpola bwatyo Mami Julius yatidde nawa muwala we naba muwala wa Kabaka ettaka nga liri ku mazzi atejjukira yabadde ne birthday ya taata waabwe ekyalo kyonna kyaweddeyo omwana yafulumidde mu South Africa nga nyumye enviri ne makeup n'akyusa alimu n'olutolo bannange oli yabawente taata ze yamusaba ne ssente kwegamba mutuufu kankunnyonyole bannaffe abalangi engeri gye bakolamu okwanjula kwabwe tuba ku Delta TV tukole nga tutuukayo afoye matekopango. You gon' remember me. I'm gonna remember you. You're gonna remember me. Yeah, I'm gonna remember you. You gon' remember I saw you me. with your new girl just yesterday, and I feel that I must confess, even though it kills me to have to say, I'll admit that I was in. Kwebale kubeera ng'okyali mukulaba Delta TV tukole tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri era nga tugenda tambula naawe mpola nga naffe bwe twatambudde tusimbula e Kampala tutambula mpaka ku Lweggulu twabuze mayiro kyenkana 205 nga tugenda Elira naye nga munange omuganda ye yalugera nti egindi wala nga teri gw'oyagala. Like to play PS2 till 6 in the morning like I do. I can't explain this feeling. I think about it every day, and even though we've moved on, it gets so hard to walk away. I'm gonna remember you, but you gon' remember me. Forever you. Omugagga Julius Sensamba yatutudde bwetutyo twayimiriddeko ne ku River Kafu tulya ku muwogo waawo wa 10 awoomera ddala oluvannyuma muliramu twatuuseemu kiro gye twasuze. You'll come back, and now I tell myself not to be afraid to move on, but it seems I can't. Though a new man is giving me attention, it ain't the same as era nga twasuze mu hotel ekyasinze okubeera ey'ebbeeyi mu Lira mwami yagipangisiza yonna n'abamuwerekeddeko. help a question. Does he kiss me on the forehead before we land? Show up on my doorstep with the bouquet. Call me in the middle of the day just to say, baby, I love you. Nkeera ku makya twakedde bulungi nnyo era ng'olw'okuba omwami buli kimu yali yakikolako twasoose naffe kufuna mu kyankya na buli yabaddewo. Every day, and even though we've moved on, it
ne tweyongerayo kyalo kye bayita Ogedi Village mu Lira mu bannaffe abaluwo kuno omukolo gwa kwanjula nga ffe wano we tukuyita ogw'okwanjula kuba guyita Nwom. Sometimes I kiss her and wish that it was you I'm kissing. Sometimes I miss her and wish that it was you I'm missing. Sometimes I hug her and wish that it was Akusanya ekigambo kya kopango ekitegeeza nti mukwano oli otya. So how to express this feeling? 'Cause nobody compares to you. And you know she'll never love you like I do. I can't explain this feeling. I think about it every day. And even though we've moved on, it gets so hard to Batuse maka ag'omwami nga batwalanga kabaka mu kifo kino wabula ng'ate era ye chief waba Omolata Odiakol clan omwami Bosco Ogwang Edola ge maka ge getutuusemu mwami w'amaanyi nnyo nono ye mukyala azaala Omumbejja Juliet ayina amaanyi yasitudde omwami okuva mu Buganda omwami mutabani wa mwami Yiga Zinunula n'amugya e Kampala empaka e Lira. Decoration era batambulidde ku mulamwa gwa byabuwangwa mu butuufu decoration waabwe yatulaze nti ddala balina art. I'm gonna remember you, you're gonna remember me. Natuse mu nnyumba ezo zengoye omugole omukyala zagenda okwambala nnungi nnyo era za mulembe ddala. Omwami teyakonya kubeera ng'atwala Delta TV yokka wabula yatutte ne Sharitas ya clinic saluni ekyasinze okukola ku bagole ne Sharita yennyini yabaddewo okukola ku mugole si ye mulungi era yanyumye. Abakyabako nabo batuuse nga bazze emmaanyi bagamba tulumbye era omukyala tuvaayo naye nga bulijjo era nabo baabagemye bawula ku bantu b'ekyalo ababadde abangi ennyo. And we're also expecting a lot from your side. Okay. Are you a Christian or a Muslim? Well, I'm a Christian, sir. Okay. Who is your favorite saint? My favorite saint is Saint Kizito. Okay. Why is he your favorite saint? My Lord Saint Kizito is a saint who intercedes for all children in this world. Oh, okay. Thank you very much. You can come in. The particular groom to be able to cut the tape to signal the beginning of a long relationship between our family and your family, if you so allow. I am calling upon a member of the clergy to come and say a word of prayer before he cuts the tape so that they come in as a sign that we are welcome. Gwatandise na sala kubanga Katonda ali buli wamu era yensonga lwaki gwatambudde bulungi. Mara mera pella hore mukinu tuni pasuman yolo ki karche tereyin chani kinu donyo kanna me mir kinu beriye enemi dak hani waro olonyo kinaro duchu ame kinu ngati mishawani inyi yino da papo keri wot keri tunya shin DJ gwatambudde mu Luzungu n'Olulango amu n'Oluganda okwongera okubalansinga ekintu. Bosco
ensonga zonna ekitiibwa kya Buganda wamu n'okubeera nti twabadde ate tuli mu ttaka ly'Abalango. Emmere kibasoose okugabula emmere lwe lulimi olwogerwa buli wamu. All the number you have come. It is open. Amulaba kamulete mwetaga Masaka sela kanji ganonyoyo anambita muvula mukwange wentyunen funono eyase sanyulyange obulamu ne botebenkera senane nterera watali nenzigwerera nembanga tategera oh yeah watali nzisifuna mirembe aliwa wetaga aliwa amulaba kamulete aliwa wetaga kabite mumulete nuchendi banga watali mbera mpurira mfa umutima kunuma ngasimulabye. Oluvannyuma empisa ffenna tuli bafirika tubeera nazo abaana bawakana bo bayitibwa okusobola okubuuza ku bantu. Let us say a word of Baklania Odiakol Omono Ata Banango Bugalu balungi nnyo kwebulaba twasiimye bamanyi nnyo okufumba bannange basenga obugalu bamanyi nnyo okukuma abazadde bannange abazadde obugalu era bakwaniriza abalenzi negamba nti tomukoma ku Juliet bakyaliyo abaana bavudde esinga obugalu
mwebale nnyo mwebale ddala singa mu musinzi amina Juliet yali atya gyali mulungi obugalo obusingira ddala mulungi nnyo ssebo kati noffe omulimu gwaffe guba bino byonna katubikuwe tumanyi nti abaana wano buno obuntu nga obumanyi nti bwakwetona abaana baffe balabika bulungi tugenda kuboogerako kano ate basukkewo abasinga b'okukyala bajja beegomba naye ffe tulina empewo ffe tugenda okusobola okubakima wano bwekitiibwa nga obulabe nyanziza se Our role is to really appreciate for your upbringing of these wonderful girls. We know when you bring up a girl, when you train up a girl, you are training a nation. Yes, sir. So when we see girls who are confident, girls who are smart, girls who are pretty, yes, we really appreciate the role that you are doing. Keep it up. You're welcome. Wacha omukono omukyala yasose kufulumira mu nnyambala y'abannaffe aba South Africa yanyumya nnyo ne make-up we ati abadde akolebwako saloni ekyasinze okukola ku bagole Charitas ya clinic oyo nno ye Mumbejja Juliet era ng'agamba ekyamwambazza by'aba South Africa ensonga nti yabeerayo ebbanga ddene era gye yasomera patyo n'afuluma omulundi gw'okusooka baganda be nabo bazze okusobola okubuuza ku bagenyi nabo nga bambadde nga ye. Meteorological Authority. Then the second one here is working with the Uganda Revenue Authority. Kampala Capital City Council Authority. Oh, Jennifer Musisi. Yeah, Jennifer Musisi. Jennifer Musisi. Civil Aviation Authority. And this one I'm standing behind is working with the National Identification Registration Authority. Function last but not least, Manene Enlo Kubulok, Entertipot National Information Technology Authority. Educating these very young women. Thank you. I know to work at an authority. You need to be very skilled. Sure. You need to have the adequate qualification. It is true. But I also have a number of boys there. Sure. Who are also working in the serious corporations in government. I want the DJ just to give them that same track. Very good. And they come. In 2 minutes I introduce them. Now one. Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza.